Ndola bikada makuno katozanyiranga kumanyiga abantu gwe embizi gwe nanda bakuno tozanyiranga kumanyiga abantu gwe anda bakuno tozanyiranga kumanyiga abantu tozanyiranga kumanyiga abantu kifubuka kitwewanirako ekifubuka kyagwa kyewanira ku bantu kati mbadde ngamba sho kakati bannayuganda mwena abampuliza ku BTFM ngenda bawa ripoti entuufu nkulaga nti gwe omuyimbi atayigira kwali yenisikini nawe ogenda kugwanga ali yenisikini teri kintu kiruma kadimanga wayina erinya bamba mama mutule wamba teri kintu kirumanga wayina erinya nobanga nesho tekyasobola kuyima kati mawulize balete mu ndisoka yizika kaye ngenda kuoyogere bwe mbanga mafuta agogera amazima munde kanga banda Uganda nga ndi ku radio yeggwanga njagala bategeza mpolo papula ngo nawandise notice njagala bategeza report yali yenisikini weekend njagala kalo mu recording be mbadimba mu kinonyerezeeko bukwiri so ya sema events yafunya abantu 10 national etabawo nkulaga amaji g'abantu abantu beyabuuza nti baddem mumpita dem abakazi bamulasa tujja kujja mu mubawa fe abantu bebukwiri yafunya abantu 10 ali enisikini with evidence so yabadde yasema events nagenda ekikyusa ne ka video kafulumye ekyamuganyo genda okuyimbayo nga mulimu abantu 10 ekikyusa eruwero nesho bagiye abana beruwero bakimanyi tebasobola kwagala mulambo guno kakati nagende hoyima abantu baffe abasinga benyalemu ate hoyima tebabera nnyo ku social media bino babiwulira late naye okumanya nti n'abantu b'ekyalo bagezi yagenze mu kifo kita Koroping Garden abamanye hoyima Koroping Garden itwale nga plot yo 10 ku 10 bino byenjogera bya mazima 10 times 100 nafuna abantu 1500 mu 7 nga yasaba omutegesi milioni 10 waba wasigadde sente mmeka kwa omutegesi bamwita Nelson ali mu federation yaffe yamusaba milioni 10 ogendo muyimbirewa ehoyima yasigaza milioni 5 n'emitwalo 72 nga yawaka ab'ekifo kakadde kamu nga awebyuma ne sente eza state council eza bana ebipande drive tezavuddeyo yo ali enisikini gwamwe naye kati ye okumanya nti ali enisikini yagwa bwe yafunye bana abantu 15 mu plot ya 5 ku 10 n'abikuba ebifaana jukira kadima abantu 10 babanga abantu emitwalo emeka that's why yabi promotinze nnyo okulaga abantu nti akyali w'amaanyi nenga ali enisikini ki soko sirika kaye nawe ali enisikini ki eyagobaka abantu emitwalo 7 ku Freedom City sazo bafuna abantu 15 alabanga ekyamaanyi gega amaanyi ga Katonda genjogerako Katonda omulamu agenda kiragako tabazanyira ku Bobby Wine tabazanyira ku maanyi ga abantu kigenda kumanya gye kyaba kyafunye mbadde malayo nekifuna abantu 15 nekirikodinga Chira ne camera drone ne laga emitwe mingi byemukola muloncho okulaga nti mwafunye ki abantu na echi making sure and kiranga nnyo tayogera kushoye bukuli jatayimbye tayogera kushoye ekikyusa tayogera kushoye masaka ya musala tayogera kushoye ekiboga kyogera hoyima abantu ali enisikino kimanyi ku Freedom City zawera sawa soko sirikagwe zawera sawa 10 nga tugoba abantu omuntu yagobanga abantu bwafuna 10 ate kyamazemu amanyi kikino kadima we nalabire ali enisikini debe kalu ompuliza bulungi twakola akabali naganaga mpuliriza luli ali enisikini abadde alwanyisa bizinga ali enisikini abadde musajja wamayinga bamulwande babajje batuna mu kamera abadde musajja azitowa ompulira kale twakoze akabali naganaga wanalabire ali enisikini amasasi gamugwako yamuyitidewo ku fangoni omuntu abadde alwanyisa tanga yaza mu kulwanyisa pistols aba aganaga kitegeza ali enisikini ne ono mwana ayirawa n'olujja bwana amwana ajja muyita amwe kolabo ata mukisago tulina omulungi Katonda kapanya Katonda yamukuba omuggo teri kolabo gyayimba ne sala studio wali kolabo tesala Fangoni Forest kolabo eremwe eriko omuntu wa Yesu yali akireva gyi bayita binyuma yamuyamba yambako ali enisikini ndio kumanya Katonda yamujjako ekisaki amulazi n'omulaga nti ne kolabo zoyimba nze Katonda mukama Katonda onziganye okuvuma Fangoni Forest kitegeeza togo kuvubuka bwe gutetereze gukyabona nnyo ate gutumanyiranga tegumanyiranga okwo guvubuka gugenda gumanyire banye kati bwekuba gwa amaanyi gugenda gukola enkwacho bulabe gugenda funa abantu 3 mu nkwacho bwekuba gwa amaanyi gugenda gukola enkwacho ebikwacho ebyo ebikwacho kwacho ebyo gugenda gubikola ebikwacho kwacho ebyo gugenda gukola ebikwacho kwacho gugenda gubikola ebikwacho kwacho kaye wamayogera kati ensarwanji mubeko nayo yacho kale gugenda gukola ebikwacho gufune gwafunya abantu 15 ne kutambuza social media imbi yakubya hoyima kagade ni ka 10 ku 10 kapo
poloti kati omuntu yakubanga ebisaawe omuntu yakubanga zi freedom city ye wana bwafuna abantu 10 mu poloti alowooza abafunye ola tuli kumpewo anti ekivubuka kitwewanirako ekivubuka kyagwa kyewanira ku bantu kayega akukwata kyewanira kwandi ekivubuka kimanyirani gala wali gundi tiktok ekufune njagala kukwata kamera yemabega nungi nyambo galeko wali kadi mumugireko gundi kamera gira tukwate bulungi kaye gira tukwate bulungi kaye gira tukwate bulungi kaye kaye wagwanga kaye muntu wagwanga leka tumukwate bulungi leka tumukwate bulungi aze njogera mazi okufuuka kwate gumeze gufuse gusitani kagumanyirani yoko gusitani yoko kati sebo yogera somese gwanga kati wano labika bulungi kati goliko abantu lusavu ne bakula bano kale babula Bajjo mulama yachakala chizali kati ekuro kati maleka kayabuze ku bantu sebo yogera kona abantu dogo site kaye una kwali kati musobola okwogera mwenanze kaye buzido mututu setunyenyere kye bayita enjawulo y'amanyi ganga ne kubagesi bakobwesi kati yekibogo kibalaze baraka fide kafiro sira kabalaga ne hoyima yafunye rukumu bitano nalowooza ndi akubye nnyo babalaga ko bibadde biri mu kawani nga bitambuza photoshop hoyima twagikubye kagadeni kolopingi gadeni etuza abantu 12,500 ngofuna abantu 15 ngawe ngomutegesa akaba ngomutegesa akaba munafunye nane kaye tozanyiranga kumanyi g'abantu nkwegayiridde abantu abagamba dagwe tozanyiranga kumanyi g'abantu tozanyiranga kumanyi g'abantu nkubuulira kaye tozanyiranga kumanyi g'abantu tozanyiranga kumanyi g'abantu kati omusajja yatuukanga n'abuuza nti kati wano mugiyita firebase yabuuza firebase kati firebase yamulaze dogo site firebase mwamulazeeko dogo site dogo site yo leka abantu bafula teseko ne kaye kendeza wane pesa dogo site firebase yamulazeeko kaye wuyo amaanyi g'abantu gamulazeeko ate tegannaba gwelindako ebivulu bye bamala omusasulako biggweyo olyoka ompulira wanekayo omanye endongo ali mu kumalayo amalayo webinaamala kaye profesa mwe mwennyini kaye profesa njeka mu kamera nzijukira ngamba gamba wano era ngamba watugamba kadima oli mulogo kadima oli mulogo tuka mu December nenda sonyiwa kadima kanetonde kaye wetondere kadima akajagala mwetondere kumpewo tuleke tukwetondere tatu ne kadima oli mulogo yampa paundi ana inaweza katapa kaye nange paye ne kaye baga etubonye ne kaye na ana kakane oliriza neka ye kaka naye munna Bajjo